yogera ku kato sigenda kukawanvuya nnyo nakukwata eddakiika ng'eno. Amanya n'eddoboozi lona lyalimpa abawagizi bange mwenna wamu n'abalabe bange abadde basaasaanyiza amawulire nti nafudde bambe nkyali mulamu nkyassa mbulako kimu kutambula kutuuka ku zishozi z'abasajja. Nsaba osaasire kunyeza abantu bali bali ediggubeesi abaana obubaka bwempisaawo eri abantu abo mikwano gyange abafudde bambi bonna famire zaabwe Mukama agezeeko okubagumya era nabo babeere bagumu ddala. Wakyo Mukama we yasazeewo tewali byeyagadde nga kibeerewo ekyo. Naffe twalabidde awo nga tuyambiddwa abakeekino. Maama omulwadde ali atya kati lwako kyoyogera maama? Omulwadde ajja kutereera embeera tetiisa kuba kati tumukwatire n'asobola okutuula era alya akaanya ate afuna otulo mbeera simbi. Kale tweyanze Amanya n'eddoboozi lona lyalimpa nebaza Katonda nti nkyali mulamu. Abadde bagamba abantu nti nno namaze okutema balimba kyali mulamu just nina obulumi ku magulu malwadde nnyo naye nga bwe nja kuba bulungi nendaba abasindika amawulire mbu alimpa bwefuba limbalimbira kyali mulamu. Abawagizi baffe mwenna abawagizi balimpa okwetoloola Uganda yonna n'ensi yonna okutwalira wamu, nze nga maneja walimpa mbakakasa nti alimpa mulamu era ayogera era abasawo bamukozeeko ne batugamba nti agenda kutereera yamenyeseemu kumba wano naye nga baliyunze era essaawa yonna agenda kuteera addemu akuba obulungi omuziki tebaba balimbalimba oba babuzaabuza oba mbwe yafudde waali mulamu agenda kutereera batugambye wiiki eno ayinza okuba nga atereera.